Musumba ekibuuzo ekyazzeeko otyo kyagambye nti waliwo abagamba nti omuntu ye kkanisa era yatuwadde ekyawandiikibwa kye tusanga mu Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'19:2 kandusome lugamba nti obanga temumanyi ng'emibiri gyammwe eyeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Kati ekibuuzo ne kigamba nti bwe tubanga ffe yeekaalu ate ensonga ki lwaki tukuŋŋaana kikyetaagisa okukuŋŋaana kyabuuziddwa mukwano gwaffe ayitibwa Mugisha okuva Ekkata. Mugisha tweyanziza okubuuza ekibuuzo ekyo atukoze bulungi ate nno tekitawaanya Mugisha yekka waliwo n'enzikiriza nnamba babayitaho omukyaki obeerawo waka bo tebakuŋŋaana mulimu akuŋŋaanira wuwe waka gwewo okuŋŋaanira awo ennyini wooli lwakuba nti ate kabona waabwe teye abayitaayitamu n'akuŋŋaana nabo ati kubanga mubaamu ate okuwa ebitundu bye-10 n'ebirabo era aba akuŋŋaanye damya fact nti era zze naye aba akuŋŋaanye tayinza kukireka bulesi kugenda kiti naye kyetuyinza okugamba nti bangi abalowooza nti olw'okuba nti bayibuli ewa ekifaananyi eky'emibiri gyaffe okuba yeekaalu ya Katonda terina kirala kyewa. Ekyamazima kiri nti mu ndagaano empya bayibuli eyina ebintu bingi byesiigiramu ekifaananyi ky'ekkanisa. Ekkanisa si yenze nzekka newankubadde nga nange ndi kkanisa naye amakulu g'ekkanisa tegakoma ku nze kampa ekyokulabirako. Nange ndi gavumenti ya Uganda yenze era singa bannayuganda tebaliiwo tewandibaddewo gavumenti ya Uganda. Ffe tukola gavumenti ya Uganda naye ate gavumenti tekoma ku nze. Gavumenti esobola okubeera omukono gw'executive, gavumenti esobola okulabikira mu mukulembeze, gavumenti esobola okulabikira mu bannayuganda abeegasse awamu. Bannayuganda bava wano ne bagenda e Bulaaya munange ne bakwata bendera baga ne Uganda bannange eggwanga lya Uganda lyatiikiriddwa era ne tulimuka erugadde bannayuganda baffe gye bali. Kati ekigambo gavumenti tekikoma ku nze Ssebaggala newankubadde nga nange ndi gavumenti kigazi okusukka nze omu. Ekigambo ekkanisa tekikoma ku Morini okitegedde. Kati ekigambo ekkanisa tekikoma ku Mugisha newankubadde nga Mugisha kkanisa naye ate tekikoma ku ye kigazi okusinga omuntu omu. Yensonga lwaki mu ndagaano empya ekkanisa bagigaziya. For example bikulako mu Baluumi 12 olwokuna paka ku lwokutaano tutandikiraawo. Baluumi 12 olwokuna paka ku lwokutaano twaga tulebe ebintu ekkanisa byegeraageranyizibwako nabyo kubanga nga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu. Otyo genda mu maaso. Olwokutaano bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo na buli muntu tuli ebitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Owulidde akantu ako ti Morini kkanisa naye ate nange ndi kkanisa kubanga abakkiriza Katonda era baatuulamu taba muntu omu. Buli akkiriza Katonda afuuka yeekaalu. Kitegeeza yeekaalu nnyingi naye ebyawandiikibwa bigambye nti olw'okuba tuli yeekaalu nnyingi buli yeekaalu weetegeere nti ate eri kitundu kya ginnaayo ffe yokka na yokka. Mu bufunze teriyo muntu nga kkanisa naye ng'ate ye kkanisa yekka. Kasita obeera ekkanisa neekoma ku ggwe olwo amakulu g'ekkanisa ate ogasse. Ekifuula ekkanisa yange n'eya Morini n'eya Mugisha yabuziza ekibuuzo n'abalala okubeera ekkanisa entuufu yenza okumanya tina okwegatta ku Morini ne Morini yegatte ku Mugisha tukole omubiri. My body is the temple of the Lord, but we should come together to make a body.
A full body. So Christians are a body. Tuli mubiri. Nti agambye gwine ebitundu bingi ate era buli mubiri n'omulimu gwagwo aleseemu ensonga ya talent ne gifts n'ebirabo ebyenjawulo n'obuweereza obwenjawulo bw'olina okugatta ku bwange tukole ekyo kati buli kanisa yeetaaga ginnaayo kyabulabe nnyo okubeera wano Ssebaggala nga nina ekirabo ekyokubuulira n'eŋŋaano kigabana n'abalala kubanga lwogamba nti nze yeekaalu lwekyo kanneesigalire eka kino kyotegeeza nti n'ebirabo eby'omwoyo byekozeserezeemu bw'oba obuulira olina kwebuulira ggwe n'okuyigiriza olina kweyigiriza ggwe bw'owulira ng'oyagala kuyimba ng'ogenda ku lusozi nga weeyimbira bw'owulira ng'oyagala kuyigiriza ng'ofuna w'otula mu kasonda nga weekuba enjiri nti Ssebaggala lokoko kitegedde olunyundo olutegedde ggwe kati it loses meaning bwe kibanga ekkanisa ekoma ku nze omu naye buli lweva ku nze neegenda ku bannange olowooza okubeera ekkanisa kikola amakulu olw'ensonga eyo tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka kati ova weetaaga okugenda ku kkanisa okuŋŋaane kubanga olinayo ebitundu bye weetaaga weebale kuba kkanisa naye oli liiso kati eriiso teriyinza kwebererawo lyokka lina okutuula mu kawanga ate akawanga mulala gw'oli kugulu naye singa okugulu bakutemako kuba kulina mugaso ki oli nnyindo naye ennyindo ebeera n'omugaso ng'eri ku mubiri singa bagisalako ne bagisuula wali ekola mugaso ki kati buli woosigala ewuweeka ati aze ndi kkanisa nange ndi yeekaalu kati olwokuba ndi yeekaalu ate kkanisa ŋŋenderayo ki kino kyotegeeza nti neekutudde ku mubiri gwe wennyini gwasooka okufa nga tonnaba nakwogera ku balala banno olwekyo ekkanisa eragibwa nga yeekaalu naye mulimu n'ekirala oli mutuufu musomba kubanga singa amaaso bagajjamu ne bagateeka baki nga gaba tegakyasobola kweyamba tegajja kukwata mmere tegajja kulya tegajja kubaako kyegeekolera okutuusa nga azze ku muntu olulimi okutuusa nga luzze ku nze teriyo ekitundu kya mbiri kyokuna ekibeera eky'omugaso nga kiri wali n'omukono naye bagutemako teguddamu kubuukabuuka nagira gufa naye bwe gubeera nga ogukutuseeko nga gukyalimu obulamu ne bagutunga guddawo kaakati omuntu yenna ali eyo alowooza mbu ye yeekaalu tekimugwanira kwetaba na balala afaanana ng'ekitundu ky'omubiri ekyetemyeku nti kifa kati gwe wennyini gwasooka okufiirwa buli lwolowooza nti yeekaalu ekoma ku ggwe sigaanya oli yeekaalu naye yeekaalu tekoma ku ggwe sigaanya oli kkanisa naye kkanisa kintu kigazi bikulawo mu Befeso 5:25 paka 27 olabe ebigambo ebirala ebikulu Abefeso 5 25 agambye abasajja mwagalenga bakazi bammwe Befeso 5:25 paka 27 genda mu maaso ndi mu Befeso 5 abasajja mukole mutya abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ye ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriiko bulema kati bw'owulira ebigambo ebyo nti Kristo yalongoosa ekkanisa Kristo yagifiiririra Kristo yaginunula agenda agiteeka mu maaso ga Katonda nga teriiko bbala yadde olufunyiro ebigambo bitegeeza muntu omu asoose kutuwa kifaananyi kya musajja ekkanisa musajja ayagale mukazi we so already they are two already basussemu nti ekintu ekirala bayibuli kyetulaga ku kkanisa etulaga nti ekkanisa efaanananga maka naye teriyo maka gabeerawo ng'olimu bwomu sigalabangayo n'ogamba nti omusajja wuuyo alina famire nga alimu yekka ng'omukazi oba ng'omusajja kyebava bagamba nti oyo singo okugamba nti oyo semaka so ng'ate omwami bwe yeegatta n'omukyala naye baba tebalina baana baba bakoze amaka kati bwe kibanga n'ebyo bye tulabirako ekkanisa biri pluro bya bangi tulabidde ku mubiri gulina ebitundu biki bingi tulabidde ku maka galimu abantu baki bangi tewaliiwo we tulabira kkanisa ng'ekoma ku muntu omu
ekkanisa ekoma ku bantu bangi. Ekyokubiri Yesu ateekateeka kkanisa ku nsi so si makanisa ateekateeka kkanisa ku nsi. Kale kkanisa gy'ateekateeka ku nsi nze naawe mwe tugwa ffe tuli kkanisa ntono ezeegatta ne zikola ekkanisa ya Kristo ennene. Kati buli woogamba nze sijja kuba kitundu ku kkanisa nnene kubanga nze olwedde ndi kkanisa toli ku eno Yesu gy'ateekateeka kwanjula mu maaso ga Mukama kubanga mu maaso ga Katonda tagenda kwanjulayo individuals tesebagala morini maaso ga Katonda yanjulayo bonna baabano be nafiirira abayoza engoye zaabwe mu musaayi ogw'endiga. Era Yesu bwe yali afa ku musaalaba e Gologoosa teyafiiririra muntu omu kyava agamba nti buli muntu yenna amukkiriza. Ekitegeeza nti ekkanisa teyali yakubeeramu Ssebaggala yekka, ekkanisa yali yakubeeramu bonna. Kati lwogaana okubeera ekitundu ku bonna n'oyagala obeere Ssebaggala wekka. Prinsipo y'ekigambo ekkanisa mu ndagaano empya oba togitegedde oba otegeddeko 1/10 ku makulu g'ekigambo ekkanisa kikitegeeza. Ekirala ekkanisa no tekobaawo munnaye era n'ekirala Befeso 2 awo wennyini 2:19 paka 22. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga na bayise naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba mu nnyumba ya Katonda kubanga mwazimbibwa mu misingi ku misingi kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi Kristo Yesu yennyini bw'ali ejjinja eddene ery'oku nsonda. Mwoyo Yesu muli nnyumba yonna tuli kizimbe bwegattibwa obulungi amatafaali gonna bw'ogagatta ekula okubeera nga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe. Owulidde ekigambo ekyo bwe kiri? Olaba eri ekigambo yeekaalu tekikoma ku muntu kale kivudde ku muntu ne kigenda ku kanisa yonna. Kubanga bw'otandika okugamba Bayibuli egambye omubiri gwe yeekaalu lumaleyo musumba 22 n'agamba nti mwoyo era nammwe muzimbibwa wamu okubeera ng'ekisulo kya Katonda mu mwoyo. Okubeera ekisulo kati obadde omanyi nti omwoyo omutukuvu tasula busuzi mu nze kukolera mu nze naye ate akolera ne mu kuzimbibwa kwawamu. Ti Morini bw'ajja nange nenzija ne Mugisha najja n'oli najja tukola ekizimbe eky'omwoyo ekiyitibwa ekkanisa. Omwoyo omutukuvu n'atuula mu ffe inijjeno. Olwekyo ekigambo yeekaalu mu ndagaano empya kibi nnyo okukikomya ku muntu. Ekigambo yeekaalu mu ndagaano empya kigenda ne ku kanisa yonna. Kati gwani asigala eka nze kasita ndi yeekaalu nze nange ndi yeekaalu eno kati yo sijja kgenda. Buli lw'okitegeera bw'otyo oba osse omulamwa ogw'ekigambo yeekaalu. Agambye tuli kizimbe olabeka ekizimbe etafaali erimu gwe mpa y'ekizimbe kimu kye baali bazimbye mu nsi nga kiriko etafaali limu. Kati gwe lwaki oyizoga nze ndi yeekaalu eno. Bayibuli egambye Yesu yatugatta ye cement lyejjinja eddene ery'oku nsonda. Ffenna kwe tusimbira Ssebaggala n'ateeka okwo, Morini n'ateeka okwo, Mugisha n'ateeka okwo, buli omu n'ateeka okwo. Ne twekubirako birigi. Kati birigi ku nsonda ya ku Yesu kwe tutereerera. Kati ffenna awamu nga tumaze okutereerera ku Yesu ne tulyoka tukola ekisulo kya Katonda ekiyitibwa yeekaalu. Kati gwe lwaki oyagala obeera ettafaali eriri ebbali w'ekizimbe? Lwaki oyagala obeera ettafaali eryagweri? Bw'oba onaaba wa mugaso eri ekkanisa ng'onaabeera yeekaalu oteekwa okujja n'obeera mu kisenge. The moment you are out of the wall then you have no use. Ofuuse ettafaali toli kizimbe. Kati waliwo abatulaba baliyo nga matafaali oli yeesibiri wuwe bw'ati oli yeesibiri wuwe bw'ati ate nga Bayibuli egamba tuli kizimbe tetuli matafaali. Toliyo omuntu azimba nnyumba nga buli tafaali liri waalyo. Actually waliwo n'ekyawandiikibwa ekigamba temulekangayo kuŋŋaana. Bebulaniya 10:25 bw'oba osoma omalirize n'olwo. Omuntu yenna tagezaako Bebulaniya 5 okutta ekinyusi kino n'amakulu g'ekigambo kino. Bebulaniya 10:25 yes sorry Bebulaniya 10:25 agamba ati 10:25
agambye obutalekanga kuŋŋaana wamu ng'abalala bwe bayisa naye nga tubuulirira era nga tweyongerayongerako okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Obutalekanga kukuŋŋaana wamu oba twanditandikiddeko 24 n'olusome tulugatte wamu. Tandika 24 agambye era tulowoozeganenga ffekka na ffekka okukubirizagana okwagala n'ebikolwa ebirungi obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe bayisa. Bayibuli egambye tukubiriziganenga twagalanenga. Ebigambo ebyo bw'obisoma bikwata ekkanisa ne bigiteeka mu kubeera ekintu eky'abantu abangi. Mwagalanenga, muzibiikiriziganenga, musembezeganenga, musonyiwaganenga. Kakati ebigambo teriyo ngeri gy'oyinza kubeera na practical Christianity without being a body as a church. You cannot omuzungu kyava agamba no man is an island. You cannot exist. Kubanga gwe ng'omu tosobola kweyimirizaawo wekka. You cannot exist as a church without others. So temulekangayo okukuŋŋaana. Ekyo nno kyo kyawandiikibwa, kyo kizze na butereevu. Kubanga yagambye bwe ŋŋaana okukuŋŋaana lwane n'ebivaako ekigambo kigamba obutalekangayo okukuŋŋaana ng'abalala bakola ki? Atukubiriza kunyiikira kukuŋŋaana buli lwe tukuŋŋaana kituleetera ebbugumu. Ne bweba sigiri okwata eryanda limu n'ogenda n'oliteeka mu sigiri ne likoleeza amalala. Akali teriyo lyanda lyebeerera yokka ne likoleera n'erimu singa limala ne likoleera notaligattako malala lizikira. Kituufu musumba. Olw'ensonga eyo tusaba busabe nti temusigala waka kubanga ekkanisa si ya muntu sekinnoomu. Musumba eryo nakino mu kukuŋŋaana abangi tuyinamu ebirungi bye tufunira awamu nga tukuŋŋaanya abangi. So ng'ate era ne mu kukuŋŋaana abangi tufuniramu okusoomooza nga bw'atuwadde ekyokulabirako ky'omubiri. Weewuunya akagere bwe keekoona. Ekituufu. Obulumi obuwulira paka mu bwongo amaziga ne gajja eriiso ne likaba omukono ne gudduka mangu okukolawo first aid. Kati omubiri gwonna ne gukoordinatinga. In other words ekiruma munno naawe kirina okukuluma. Ekyo bwe kiri. Munno bw'asanyuka naawe olina okusanyuka. Bw'anakuwala naawe olina okunakuwala. Kati oyinza kulega ku ebyo ng'oli bw'omu ewaka. Ebyo byonna tosobola bimanya. So Katonda bw'agamba nti ffe tuli yeekaalu ye tatugamba nti musigalemu bwannamunigina. Ekyo si kyannyonnyola. Katonda bw'agamba nti tuli yeekaalu ye kino kyatugamba. Atugamba nti atulonze okubeera ababe naye alonzeyo n'abalala abatufaanana be tuteekwa okwegatta nabo awamu tusobole okukola ekkanisa ya Katonda ejjudde enywedde era empanguzi. Etalina bbala yadde olufunyiro gyagenda okutwala mu maaso gaani Mukama Katonda. Yes. So Mugisha yeebala okubuuza naye tumukubiriza agende ku kkanisa asinze aleme kusigala waka kubanga yeekaala yeeyimbire yeebuulire tekikola na makulu atontome nga ye atontoma yewe samoni yesomera omulimu gw'enjiri ku kati bw'agamba nti ye yalokoka kati ate ng'oloweddamu otya kubanga olwedde ogamba nti nalokoka kati ate ebibuuzo tandika kwebuuza otya bagamba nti buulira enjiri kati bagamba Yesu agende mugende mu nsi zonna mubuulire ki enjiri. Oyinza okubuulira enjiri nga gwe yeekaalu gwe wennyini otuddewo. Kagamba tolina bw'oyinza kubeera practical Christian ng'oli bw'omu ewaka ewwo. Engeri yokka gy'osobola okuba mu Kristaayo ng'olina omubiri. Ate kati onaabuulira otya enjiri ng'oli obutya ggwe. Actually era waliwo n'ekyawandiikibwa ekigamba nti n'ebirungi byaffe birabikire mu balala nga tebirina kugasa ffekka. Kale omusana gwammwe gwake nga bwe gutyo mu maaso g'abalala balyoke balabe kitammwe ali mu ggulu. Kati kitegeeza nti tosobola byonna kubikola ng'obyekolerako ggwe
kubanga boolaga omusana tebajja kukyuka kata bwe banaakyuka nabo bakole batya nabo beebaka ewaabwe n'abalala nabo beebaka ewaabwe n'abalala nabo beebaka ewaabwe. It doesn't make sense. What makes sense and what is applicable in scriptures is coming together as temples of Jesus Christ into one body. Nemaliriza nga nange nteekako olunyiri I think luli mu Zabbuli oyagala bwe kiri ekirungi abooluganda okuŋŋaanira wamu nga batabaganye essanyu eryo ery'okubeera nti ninako ne munnange gwe mpoonagana naye bannange n'obwomu nga buzitowa n'obeeraawo nga buli saawa weewunununa nga tolinaako gw'oteeseganya naye. Shuwali tweyanza nnyo Musumba, tweyanzege. Mukwano gwaffe Mugisha ndowooza ebigambo obiwulidde. Okuŋŋaana kisingira ddala okubeera obwomu nga bw'otasobola kubeera Katonda nga bwe yagamba nti nno si kirungi omuntu okubeera obwomu. Yakikoleramu ekifaananyi ng'ayagala tubeere kubanga entonda gye yatutondamu yatutonda nga tuli bantu bankolagana. We depend on each other okubeerawo. Tuli bantu kwegamba tosobola kuyimirira onoga nze awatali ono sisobola kubeerawo ng'era maama ne taata bwe bajja n'olaba nti wazaalibwa singa tebaaliwo tetwanditegedde nti nawe Mugisha gy'oli. Naye twagala okwebaza Katonda nti akolera mu numbers bw'agatta emu n'agattako emu endala ne zikola bbiri ne zigenda nga zizimba ze zikola omubiri gw'ayogerako wano mu kigambo kye. Agambye nti nno omubiri tuli mubiri. Nze simanyi oba ggwe oli liiso oba oli kagere oba oli lwala ngamba ggwe omulabi wange ndaba. Simanyi kitundu ki ky'oli mu kkanisa naye njagala ekisooka osooka omanye nti oli wa muwendo kubanga oli kitundu ku mubiri gwa Kristo. So kati ffenna atuyita ab'amaanyi n'abatali b'amaanyi, abalungi n'abatali balungi nnyo. Ffenna bwe twegatta awamu ne tukola omubiri gwe guli gwagambye nti ateekateeka ekkanisa etalina bbala yadde olufunyiro. Kati gwe fuuka kitundu ku mugendo ogwo. Bw'obeera ettaffaali bw'obanga obadde ebbali fuba okulaba nti ojja weeyunge jangu weezimbe ku kisenge. Kristo naye akusiiringeko nga seminti olwo ffenna tuzimbibwe okulaba nti tufuuka omubiri ogumu gwagenda okwanjula eri kitaawe.